ebintu ebimu kakati biringa bya bulijjo ndabye Winnie Nwagi ali ku Facebook yewananga wanywa enjaga kati ngoyo muyimbi otamukwata ko bodo kwata kwani uboli mukuza gundi mu bantu already brand yenene abamwegomba banji abantu ndoza tabacha maina brand tekitegeeza kati kubona bo omuntu n'ogamba banaye bano kutwakulanga tutuntu ngane wo omuntu kila mukuza abana bamwe ogamba Simon Jude munegatiko ona kwa mazaliwa ga mwala wange wela ekifana kiriwa bananga ba birthday babanji ndoza tutandika kaka tunamu naye ate nawe ndijo nini wa mulimo ko familia yange era ngikipinga ngeri familia yange ngikipinga nyonge eri kufunga radio station nze ngikipinga naye waliwo enaku zijanja waza ezo zo era olokolera mbadde abana bo batekayo nawe wabaddechi namozeti wama happy birthday baby girl sister wangu happy birthday Wavi happy birthday whether was in yake ebiri whether was in yake ebiri Wavi I'm coming home Wavi I'm coming home sinzira kuchi twagaliza omwana muno kalika na bami abera ko mukanda bagamba baby's there while I'm coming home yes happy birthday for the weekend I a special birthday otuyise mu butongo ate kakati tuina bichalo ya fiti akozati nagenda wa miti olina okutwala ekimuli ky'omwana nina okutwala ekirabo ky'omwana omwana aga ice cream paka nakati ubangenda owo wagondi webweru ayagala tablet kati ate apple chiwedde kale obuyaye buli ku ate na mama yajaka kale naye ng'ate ero nakola lero amazalibwa ga mulungi waffe Sengana Matovu Sengana Matovu sazi kuli gamu mutabani we gali ga mutabani we abana abalungi lero bage senga wazalibwa kati jasima era mikolo gyatandise dda tuli mu bubaga okubeera nga tukola ki nga happy birthday Sengana Matovu mwana yatakomawo n'atuteekamu n'omusimbi wano ku podium kintu ekyo ndowooza ekitegeeza complete gatoga seko nguni ali yobu kwa imiriza podium ateka mu sente wano ku podium kulaba ndi show eno enevera wo wadda tu celebrating birthday nga ba customer bajja ina kasenge ka bakyala abagenda okufumbira batsosa keyo banange sekaze sirikako yewonyodde biki omwana yalunze kyali happy birthday Sengana Matovu nkwagala nnyo munnange nkwagaliza birungi byerereka mama kange kaswiti posing ekifaananyi ekyo awo twali ku mikolo gye era ng'omugole yakolwako Judy Beauty Center yes ffe twamukwatamu ndowooza otegedde ekintu ekyo omwana yanyuma mbalala yawuuma omukyala aliko pretty oyo waba happy birthday ate era onakola tulinawo birthday girl omulala bano ne banyumirwa nnyo podium baby Swabra yes baby Swabra tumanyi kako ka beautiful ka baby happy birthday baby Swabra abera bulenga is it bulenga jabera okay boyfriend wo akwagaliza mazalibwa malungi bade mekana kato munnango mwana William aliwa si ya William naza William ya best man na mwana ina boyfriend ogaze no gamba kujigenda maso wenjogerere sawa eno kozi birthday no oli mukulu vera baby baby happy birthday baby bafuna ko lero tubagaliza birthday okutandikira ku mwana tusosola bakati jajja kusenga mwana yogende kusenga nga wefu atabiwulira n'empeka senga kwagaliza mazalibwa amalungi era naffe mundaye timu eri ngabo tujja timu ki tujja timu podium mutwega tetubamanyi mwe baani katisenga ali ku TV agane mukulu ali ku TV agamba kyekyo saimoa
abakazi tulinga sente kati eno toda neso kwendeko omukulu banange tubiveeke wasenga leo mulungi nnyo mwana tu mulungi anyirira senga anyirira ze senga ya munkweka yamutegerera tugende maaso gende maaso tukoleje buti ogenda kocha olabo yekera kunze muganda wallahi sayiyo video digenda ndijo tulina wano story nyingi tutandike nani Sagirinya tutandike medimo ya dinganya ne chibombo tutandike nani prima kubanga prima ono bagezi zako nyo twesibako kituufu kumulundi guno sika badi kubulire oba byaddala basi byaddala prima ne jo stede baina omwana abana baina jo stegeza baina stegeza nti nebuli baddi omwana w'omwana matoto w'omwana baina forum oba forums nyingi nnyo gyebayinza okukwataganira ne basolvinga ensonga zaabwe ne beesootinga bulungi nga tebazze omukyeseza mukyala binde bagenze n'abiyingiramu mbwabuulirira bakubye mukyala kubuulirira prima nejo stede eiga banoonye basazaala banyazaala ezo nsonga za famire yamulangira simanyi Malaysia simanyi wawawa kati gwe amwagala tokimanyi timalaye oli okumulangira bwotyo oli maama w'abaana kakati abakazi abamusukka judi omuntu ayinza okuteekako akayumba akakubuulira wano mu Buganda oba mu Uganda waliwo ekintu ekirina amaanyi ebintu bibiri omukazi n'omwana oyagala obe n'emirembe department ezebbiri tozitambala funengeri yonna gyezihandalaga si mu public kulasita wa Galaxy prima ne Jostede ani wina Lasta nga yewana n'omusajja Jostede n'agamba munaye nakuteresa buteresa nsobola okujjako n'enkozesa ne mala n'enziramu n'ensuula kati Lasta ekyobusiru kyagenda okukola kuddayo. It is okay kyonna kyekiri naye nze ndi ku nsonga ya Jostede yewina mu public omukazi mucunye era babiri kola ki naye omukazi omugyeewako ndijo fe abakazi tulina we tutuuka nga emotions zezitumunatubuulirira mutya omukazi oyo alina bwatuka nga enjawulo eri ku bano balina family attachments z'amaanyi nnyo kyekyo kyankugamba balina forums nyingi yesogena ensonga nebazitwala eyo kati bulijjo simanyi nti hindu yali receptionist ku gundi eyajjo yabusana okulangira munne n'amugamba omukyere gwafumba teguwooma naye nga wava sente zibadde zibalabirira sente zakola concert ezimu neyazemulwayogedde yagambye nti okuva linayawukana naawe hiti ekubuze kitegeeza ze yalina ebisimaayo obashege kyakugamba nti ensonga tebakoze ebintu bizibu kandi bano beereega batwala bikiwa ebityo bityo kati olaba abasajja bali ebbali eyo nedimu agambye nti agenda Dubai awo kandi ono amuyisa agenda mujoko stress oyo naye omu ku batabula abaana bawana obufumbo bwabwe abaana abatabula talina kyabagattako kizigo kyakola omukyere teguwoma ndijo ne Simon nina kyemwerabidde prima tayomba na Jostede nti akyayagala love wabula ayagala respect kuva mu Jostede ategeera omubiri omukatebanakuwa respect onesoko jeewa ebyo byonna gye byavudde Valentine's Day Jostede yataddeyo emaali ye n'agamba bwekiti omukazi we yatandikidde okunyuka n'agamba ze saddingana naawe mukuddingana naawe nakola oluyimba nendukola nendaba nga gwajja okusobola okuntundira nenkuwa sente z'enviiri n'ez'okwambala n'ez'okubeera mu vidiyo nenkuyita onpromoting relation ekiggwa kati ono ye mukyala wange gwe lwaki ommirako akagundi genda oyagale bali ba ekisibo bwe mufaanana ono n'atandika okwogera byonna Jostede yayogedde ekigambo kimu donte wale sijja kuwulira abantu byoyagala Malaysia Thailand na Dubai si musajja omusajja ategeera ebyo tabikola period ani Judy ekisooka bayagala bakuwa ekitiibwa onesooka okwewa ekitiibwa kakati zembule prima basinza kukyo muwa ekitiibwa nga neteyewa ekitiibwa ekyokubiri prima ye alaba nti Jostede mukyamu lwaki tasirika amanya mumbya Medi ngera ndi mu bayimbi ndi technician embeera ya Jostede ne prima nze ndowooza nti ku ndowooza yange nganze aidha prima ono oba ali mukiri nti Jostede oba sisiteekeze kati sikitegeera
choka wabanga balina abaana bameka babiri wabanga balina abaana babiri naye kati mu mbeera eyo gyokugenda nga beswaza nga tebalinamu n'abaana kiki buzibu kibyanfuna byaki ekikyankalanya Prima oba Josted naye abanoonya gundi abanoonya fame nti bwe nekyawa ne Prima nga nkola amawulire nga nfulumya n'oluyimba olupya mpulira bayimba n'oluyimba nyali Vixi naye nze ŋŋamba nti Josted ono yandyezudde oba nasigaza Hindu kuba Hindu ono obalaba nga bavuddewo ne Josted siwulira nnyo bigambo bimuvaamu tombufunze golooza tebasoboka ne Prima nze ndaba Prima ono ne Josted tewali era Josted eyo yonna gyali musaba yesonyiwe Prima asigale nga maama w'abaana Kabadi sembera twasookera ku bifaananyi Waitambale bayise conference ewedde batadde video n'oluyimba lwennyini kati essaawa zino era alinayo akapya kaleeta ne beerangira ebyenkaliddawo byonna tebanneerangira okusinga ku byaluli era olaba omukazi ayingizamu n'ekyokuba nti omusajja yali yazikiza nga takyaliko mu musicale yasobola kukyawa George kubanga tulina ebitugatta bingi ng'ogyeko n'abaana mmwe temwandinoonyeza singa si George okitegeera tewandibadde yali ammanya kitegeeza oli yeye Prima omusajja amuyinamu abaana kitegeera kati baba bayimiridde bo ne beerangira ebyewaka bizibu nnyo kyogamba bwe tobeeranga kaawo nodde ewaka ne muyomba n'omukazi naye kye bagamba okubiteeka ku social media ekirala bali bakola dde amannya gaabwe kati ekyo kiswaza ekyokuyombera ku social media tekiswaza bayinza okukola ekintu nga balaba bo kyekibayisaawo kati fe abalaba eno ebbali tusigala tugamba si kituufu ate bo we badde eri ne batuula babiri bateesa ekintu kitya kimu zobaka bwempa Josted atereze ekintu kibe mulayiro nga yo kubanga oli omukazi amuyinamu abaana siganye nti okubeera n'omusajja ng'omuyinamu abaana nti tekigaana kwawukana n'abakyala ababiri g'oba olaba abasobola Josted kwebyo ebimutuuseeko kuba alina obusobozi olowooza kyetaagisa ki tundikira omwaka guno oyingira omupya gw'omwami omanya kyatwala amaanyi go wandyetaaza okugazzaamu Pickstar byokola tebitambula yagala kogamu kugejjamu sikini yekutabula asangibwa oli ku Lubaga Road okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe Kyengo ab'Ejjinja tuli ku JBC Plaza opposite ne bus park ku Napier Street Abambalwa tuli High Street Lu Complex Lumo 15 tundikira omwaka guno oyingira omupya gw'omwami omanya kyatwala amaanyi go wandyetaaza okugazzaamu Pickstar byokola tebitambula yagala kogamu kugejjamu sikini yekutabula asangibwa oli ku Lubaga Road okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe Kyengo ab'Ejjinja tuli ku JBC Plaza opposite ne bus park ku Napier Street Abambalwa tuli High Street Lu Complex Lumo 15 kale kakati tubakulisaayo bukuumulako wake up kwatagolange wake up okuva wa Dr. Richard Senyobe sister wange Judy amumpadde nangamba ati Valentine yabadde taratibu sana agakatonda mugulya kamutwalidde ke bayita ka wake up gwe kyali wamusobola nawo kamufunira okuva wali ku Hotel Sojovalo opposite wa Dr. Richard Senyobe Dr. Richard yali ku 0752 0752 mukubiri omugambe njagala ka wake up obucupa bubwomu toddamu muganda wange kuddamu kukola bwoti ne bwoti waterededda kwenjogerako gwe bayita Richard Senyobe jjanjabisa eddagala eryaffe ery'obutonde omuyambi wa Segirinya avuddeyo n'ayogera embeera eriwo ku ddwaliro Segirinya problemu gye nnina ku nsonga eno bannabyabufuzi mwenda bamuli basasula bamuli ki one silence ya Segirinya ffenna tusobola okutegeera ne Sewanyana batandise kuba
nti nabasirise nnyo tutwale nti balwadde nnyo oba babaddewo ddiiru leero ndabye statement ya principal eyogera ku nsonga ezo eggulo nalabye Abedi Bwanika nga beetwala nani Nambozi luli nalaba omubaka waffe erigonyenda okujjayo Makinye East ng'agamba kale mukulikeeyo naye ffe ebyokuteesa tetwakoze eki tetubimanyiiko Mune ensonga y'okuteesa enze nsobedde kubanga sayidi zeeno sayidi ya Nuupu ambagamba tetubimanyi sayidi ya gavumenti n'abyewona b'ekiwanda naye nga tetubimanyi kakati nebuuza ensonga esinga obukulu si yakuteesa obutateesa ensonga esinga obukulu abalonzi ba Ssegirinya abalonzi ba Ssewanyana badde basaba kimu nti bannaye baveeyo ate essaawa zino kyandibadde kucelebratinga nti tusanyuka olwokuba nti nabantu baffe bakoze eki bateeseza ekyokubiri bali 28 batematema emisango egibavunaanyizibwabo ani yabatema ekyokubiri ensonga ze zikyali mu kooti olina okujjukira nti bano bafunye kooti babadde just court bail siga nti omusango gwavuddewo okitegeera eno court bail bali bweru ku court bail kyekitegeeza nti ensonga ziri zibalwanako tezinnaggwa wabula nti ssemateeka yagambye nti nedda musobola okuwoza nga muva ebweru era babaganyiriza buli mwezi balina okweyanjula ku kooti kati bano abeerumaalo simanyi bateeseza tebateeseza tetwateeseza sibimanyi I think si ekiseera ekituufu ekyokubiri onaobasawanyana abadde mugundi mukukomera ngera bagaa nti mulwadde so waba azza ebweru nga sofuna obujjanjabi obuwe bwasuba nti bumala kiryokkealimala yatusuliridde nnyo nadata tumusonde mulabyeko naye alumizibwa era badde ku kitanda so kansubire banaye bateredde bulungi bajja vaayo batunyonyole bannaye mu dakiika 10 ajja kufuna wamalazi mutwalewa Maki ekyamuteeka mu balamu kizirayo era nga nze muyambi w'obubaka Honorable Ssegirinya Muhammad mbaka w'abantu abeesiimye abaka w'empeno walidde otya nga bagamba nti omukulu Ssegirinya bagenda muwa bbeeyi Honorable Ssegirinya ekisookola kyalina amisinga abantu babaka w'empeno banga ddene nnyo projekiti ze yatandikawo zonna kati ndowooza abaali emabega w'ekyabo okumusiba projekiti zonna muzituusiza ku nnyenge zonna ziweddewo eddwaliro eryali libabubesa omutwe nalyo lisaanyewo naye ekyesanyu kiri Honorable Ssegirinya Muhammad njogeddeko naye ku ssimu n'antegeeza nti eddwaliro Katonda bw'amuwa obulamu ne bitambula bulungi eddwaliro omwaka guno gugenda okugwako nga badde Kawempe North eddwaliro lyaffe erya Kawempe North Medical Center agenda kubeera nga buli kimu kitambula kigambibwa nti mwe abali basigadde mu bintu bino bitambuza mwatundatunda ebintu by'omukulu ambulensi eddwaliro ebintu okubitunda ffe tetutunda bintu era ndowooza nkyaliddeko wano ofiisi obiraba biri mu status ki tusobodde okubikuuma ffe tusobodde okukuuma projekiti ezo zonna eddwaliro twakaligala juzi mwezi gumu emabega ate nga sikuligala tulemereddwa naye wabula twalemererwa olw'ebyenfuna buli omu lwamanyi bulungi nnyo twalemererwa mu nsonga y'ebyenfuna era ebyenfuna ebyo nga oweddwaliro nanyikizimba atubanja miliyoni 10 ezo ne zitulemera okukola ki okufuna era twasetingawo ne fundraising okulaba nga tutasa facility eyo naye tebyasoboka poliisi enteekateeka eno yagirinyamu eggere naye era kyasanyu nti Honorable Ssegirinya avuddeyo yali awo era twamwebuuzaako ebintu equipment zonna ezaali mu ddwaliro yatusaba tuzidonatingira abantu baffe aba Kawempe North zisobole okubeera nzikola ki zongera okuyamba kubanga essuubi lyali liweddewo nga balooya bakoze ekisoboka kyonna kikoze eki kigaana ekyesanyu kiri nti bonna bwe twadonatinga ebintu bino bonna babitambuza bulungi nnyo era bali ku muzuuli ogw'okulaba nti abantu baffe bafuna obujjanjabi obusingako awo ambulensi zaali 2 ndabyeko emu endala nayo mwagidonatinga walala well ambulensi zaali 2 emu nga ya kudwaliro endala ya constituency era ambulensi ogenza okugira wano field commander ambulensi endala eri mu kutalaga ensonga y'ebyobulamu eyo Honorable Ssegirinya yagiprioritaizinga nnyo
nsonga ya bahonda webo Segirinya ne webo Sewanyana ngenda kuli operation yesonda data wala ya Segirinya nenga tukugamba Senga Maros Kaomera achali na katigusa Solima akalina mu bungi obw'ekitalo tekamu kwako atenga kwateekane water syrup ey'abakyala oyagala kubeeranga watermelon genda obutuukirire Senga Maros omwira Anet Plaza ku level y'okubiri olina okubanga omusanga kuligera olunaku olw'eggula lumatiki mwakoze mutya show zasaze Valentine bamanyi kuba nange bangamba nayitawo nga jamu mungi parking nyingi n'engamba wayi twakoze bulungi nyera nebaza abantu mwenna abazze okubalaba abazze ne batulaba kituufu aromatic films balina kafirimu kaabwe bakaita Climax gwe nsinga okwagala mobile naye kati nnaku zino tanewanyisa kale si gwe gwenjagala oyekeza leka kati mbombika katambala ku maaso kakati Medimo adinganye n'ekibombo batabaganye n'ekibombo batabaganye n'emmotoka ye bagimudiza X13 bagimudiza so kati embeera yaliwo yonna eri ey'okwerumaaluma basika mugwa kino byonna bagenze okulaba omanyi waliwo omutuuka nemugane kitufaaki bonna bantu bakulu bamikwano bebe bamikwano bamwenare president wa Museveni agenda side ze South Africa bonna benyare ndoza kyabagasi bonna benyare kirira wansi eyo soon era kyebakoze jukira nti Medimo aliside zeno wa Jemistin kakati atoli ali Pretoria kakasodde so kyeyakoze elders side zero Pretoria bayise Medimo ne chairman ne batabaganya nga wala bifaananyi ebyo era bagenze okuvaawo nga buli omu agamba buli timu tuli ku muzuuli era Medimo motoka eyo ne bagimudiza so yavudde na ssanyu lya amaanyi nnyo eyo gye navugamu eno endala ate genda kuvugamu mu motoka waliwo eri kati eno yo ndala eno yapakinze wali eri so Medimo omwadde motoka mwaka guno abirabe Medimo omudize motoka ye naawe era naagala kakati agendeka holiday era holiday gyagendeka Dubai gyasubye okusinkana ne mwana muwala Prima basema ekyaliyo wakimanya ekigenda okuddako agambye nti agambye Prima just the back of the stress wa amani wa jantu umulemu nengala nebintu adinga bazibu nnyo naye nga chairman Kibombo kirungi nnyo ekyo kyetusobola okwagalira ddala because sayimu kimanyi bulungi ekiri South Africa nti Oluganda lina okubeerawo ate si South Africa yokka nene kubanga zonna zikuzikola chairman n'empologoma si South Africa yokka yonna kasamula nga muli bweru wa Uganda mulina okuba n'obumu obwo okusurvivinga otomanya leero kiriwo ekyo kiriwo oli kati olibanga maalumaaluma nga muli bweru ku mawanga ate kiba kibi nnyo so okugatta okwo okwegatta okwo okukwatagana kyali kirungi kabonero kamaanyi nnyo chairman wakwongera ekisanja simenya mulonda bulungi naye baalayira life chairman waabwe olina Medi ng'ayogera tujja mufuna olunaku Shonga ate ye musajja wange abadde ki kwankulabira olwaleero oyogera ne Kasimu Shonga nga tetunagenda mu Shonga alina omuyimbi gwagenda okuteeka mu ssente eka tusooke tujjewo Senga Mirembe akutegeeza nti asangibwa wali Emperere Beautiful Senga Mirembe era agamba nti yasinga kuguka mu nsonga z'abaana bawala mubuliddwa abaana ekintu ekyo kinene okunoonya omwana si kyangu abakyala mmanyi kyenjogerako kakati genda bunambiro akumaleko amaziga ennaku byonna byokabye ebisanyawo obufumbo bwo Senga Mirembe tugende mu Shonga tunagenda mu Shonga njagala kwebaza ku bantu nabo nabatulaba nga basinziira ku mikutu gyaffe egya social media egyenjawulo tubeerako nga tustreaminga live wano wetuli essaawa zino ku page ya Bukedde TV abantu bongedde twagala Judy ne Sayimu batulaze omukwano gw'amaanyi nnyo kuliko ono amuyise Chana Brian agambye sincere speaking nti ababiri Prima ne munne Prima ne Jostede nti balina brands balina protectinga so bakule beewa ekitiibwa omulala ono agambye Sulu Victoria Jostede ne Prima should settle their problem outside social media
chenade nkugamba nti balina bijja mu mbeera eno ya social media mawule public bagijje mu bintu bino agaba Timothy agambye alimba lwajasinze tulaba kirungi nnyo Prince Dani agambye ali Durban South Africa jasinzire tulaba eyo gye batidde musajja wange aka ali Durban then Anite Among Simama speaker Anite agambye ali nakawuka owulira oluzungu Anite ali nakawuka jasinzire tulaba musekero wange yaluzibikira munye ennaku zino then kuliko Pauline Bonita agambye naye ali Dubai jasinzire tulaba ali afulaba Suri Victoria agambye road watching Kasaraba kyakabinyi ekyo so nawala bangi tuweereza obubaka ng'olwagana gy'osinzidde tujja kuba tubusoma wano era tubeebaza nnyo twagala nokuba podium tugenereza mu Shonga Herbert Shonga bayi ne bamusiramuddeko nogwolaba oyo n'avugawo Habibu awo yavugawo Habibu gwolaba oyo ku muzikiti guyo gwagundi wano Sudimani waliwo abasudimani waliwo saidi zaawo gye bagenda eggabaawo nenyerera okugenda omwana muwala oyo yabulirawo bannaye tomukolako wano gwafumbiddwa ng'alina haji gwafu Shonga wanaine atobye n'enseeno wannaye kakati nno yaddayo mu Habat yange Becky gwe bayita Ruth Kuganja Ruth ono naye yazenga Chosen Becky bwe si ono bano yamu ku bawala bazamanaginga oyo mumanyi bweshisha Brighton oli asoose bamuyita Dina Tomusange Sasha Brighton natalifuna alinga Sasha kuki mu kuyimba mu kala mu byonna n'okumuwa emirembe olwokuba mukwano gwasinga oyo bamuyita oyo naye gyali Livon ne family kikomyeyo tunyonyere bungi abantu so yasazeewo n'agamba nedda kakwata ku mwana muwala na mwalimu talent y'amaanyi nnyo ekifaananyi kyolaba ekyo wakati ye muyimbi Chosen Becky asooka ku mukono gwe gwatunulyawo alaba TV yo ng'ofeesinze TV yo ku mukono gwe ogwa kkono omwana omuto gwolaba oyo bamuyita Ruth Kuganja muganda wa Chosen Becky tata y'omu mama y'omu muyimbi ekyo nakirina w'emasaka eyo mu Nnyendo mwana muwala oyo amaze ebbanga atobeera eyo mu Nnyendo paka final yafunye Shonga alina management yabadde ayitayitako eyo bebagudde ku mwana muwala oyo baba bayitayitawo omwana n'abalaba nagaba naye mu Nnyambe ntobye enkooye Masaka eno gyakuyingira ekibuga Kampala nga sisita we yakola era lwati n'amukwatako nakkiriza basayininze emyaka giri mukaaga contract bagisayininze emyaka mukaaga agenda mumanaginga Shonga agamba nti mwetegefu teeka sente mwana ono omumanaginga musicale zo weeziri kati sente weeziri musicale si biri ebirala kizibu nnyo Shonga okumanaginga musicale alone naye ono ndaba mwana muto tegeza naye nga Shonga ayina obwagazi bw'endongo mulimu abantu abalina obwagazi bw'endongo naye nga babadde disappointed n'abantu abamu be bagwako kati bw'oba ogudde ku munnamasakaawo oyo ng'omufunye emyaka 6 Shonga akasente kayinza okuba weekalita tusabe tekitone kibeewo ayimba bulungi mu Uganda tewakyali kuyimba bulungi Mount Bristol Factory kibanga zokotula omwana muwala ye taata ndowooza kati mawulire wasanyu oluyimba waluwulidde nawuluwuliddeko awo ku radio naye nesibitegeera lungi neŋŋamba oba waliwo omulala nesibifaako bulungi wajjukira byewakola munaye nayimba naye ngaera bwomanyi oluyimba twalutadde abange olimba nange mukama nga mulungi kati bannaye bino byebiki bino nga byonna esibitegeera byebiki ebyo ojja bitegeera ebyo nkolankola bannaye akayimba gyekali kyogala kati abantu bandaba yoyo omwana omuwulidde eddoboozi liri kwalaali kati akasente bwe kenigattamu agenda kuba muyimbi emizimu gy'endongo gyamwagadde dda awo yayiseewo kirize ndi mu ndongo eno ndi stakeholder simumanyi muga katonda mugulu oyagala munkaka mu mutima ki anti nkubulira Judy mu ndongo eno ndi stakeholder kakati Shonga kwali kulayira kubanga omayi Shonga ono anabijja ne tubulya mu ndongo eno atubuzeeko ebbanga ddene ebadde bitabibadde bingi mukulu Shonga Shonga so how about Shonga Habibu Shonga Habibu Shonga but
amubikako mbadde mmanyi nti nno wavaayo ate nedda bibisonga ogenda naye ssebo okyamuwuliza oli yakusiramula olyamusiramula nedda mukama wange bonna bonna simuwulizaako yadde ngaokutuuka oli ludda bwa ndi Zimbabwe malawi yavuddeyo bagamba okubeesinga malawi ennaku zino nze nbeesinga Central Africa Malawi Zimbabwe kati ndi Zimbabwe andi Zimbabwe egenda kulonda okimanyi kati ate weba egenda okulonda amba mutaka oli butereevu ku podiyamu naye Uganda mwagidduka mwagitulekera fa bagisobola tujja kukomawo Uganda tosobola gidduka ogiddukako n'otuuka n'okomawo naye tosobola Uganda nno ekisa ekyo kiraba kiringa kisina ekyo ekisinga life esi zonna Shonga wano waliwo akayimba kakuba bakayita teewo simanyi oba wakawuliddeko ndakawulira mukama wange akayimba kakabi nnyo kalungi nnyako bakayita teewo Shonga mu bufunze mulekekabena nnyo wasayiniza omwana muwala mitalufu kuganja kuganja ono lwaki wamusayininze omusuubiramu ki ate nekyokubiri boyogera ku Shonga nga bagamba Shonga nti osayinize oka tubuulire briefly omwala oyo ekisooka basically engeri gye namufunyemu kibana byokubifaana byomwana kumuteekamu sente gana maaso yandeetedde okumuteekamu sente kubanga nze njagala nnyo omuntu enyerwanako olaba engeri gye yazze kwegamba n'asanga abantu bange n'abagamba nsaba munyamba omukulu mumugambe nakyagadde nnyo ate ngenda okuwulira eddoboozi ngaeddoboozi ddungi nnyo nnyo ate ngenda okumala okuwulira amannya ge nti kuganja neŋŋamba ono alabika n'abeera n'obuganzi kwe kumusayininga binakoma ku music oba investment nze by the way siberangako na mukazi n'ogu n'omu ng'ayimba ate nemuddamu mu relationship ekyo kiberangawo simanyi lwaki ndijja onkube judi wuuno sisayini wangi nyabo osoma ddiini kikati musiraamu sebo yabati Shonga ndi musajja musiraamu Habibu Shonga Shonga omwezi ogujja tugenda mu kisiibo tobeerangako na muyimbi yenna nga mukazi we nze sisayiningako muyimbi mukazi nti mukazi wange ate muyimbi naye ekyoba okiyita otyo Shonga katini nnyo bali benze ebyange njagala n'okufuna gundi kiriya kyekyabatabula ne Kasasha first of all kansooka enkiriyaringa ekyo kyajjo gyadagamba omukyala oyo nali nyamba mukyala wange simusayiningangako nti muyimbi wange oyo yali mukyala wange nga temwagala omukyala namwagala ddala from the bottom of my heart so nali muyamba we namusangira so simusayiningangako yasooka kubeera mukyala wo yasooka kubeera muyimbi wo anze nakwana mukyala sakwana muyimbi just nakwana mukyala nebesanga muyimbi obuyimbi bwe wajja mu relationship yaffe ne butwonoona because emikwano gye emiyimbi gyagira ne gimubuzaabuza ne gimugambagamba ebigambo ate naye kwegamba n'agenderako but she's a very good girl mulungi nnyo okyamwagala obuzibu buliwo waliwo obuzibu obuliwaawo naye simukyawangako basically nze mu bulamu bwange Shonga kyogamba 100% naye akimanyi oli just yabayingira buyingiriza omukyalo just ebizibu byaliwo naye butuukawo sometimes onyiga next mungu aba teyakwagalizaawo manyi mungu kyaleeta ogamba ishaawa n'ogenda ate gundi livoni basically baagaanaaba okusayininga endagaano kubanga kati omuyimbi oba okola naye sometimes okola naye period ya probation nti tukole nafe omwaka gumu ndabe enkolayo nange ndabe enkolayo so nze I proved myself nga management naye endagaano ndowooza naye bakalubirizaamuuko bonna yabagoba
basically sikyateeka ssente mu muyimbi atasayininga endagaano omuntu osayininga endagaano injo kanteekamu ssente wali osayininza endagaano osobola okugezaako somewhere else. obaka obusemba eri abakulaba ku Bukere TV podium ya Kasarabecha maybe n'abayimbi ne social kanyine nyinde kigaana just yabanpuliza mwena ku podium bambi muwagire nnyo Ruth Kuganja ayina eddoboozi ddungi ayina a very big talent ate bambi mukazi wattu bw'otunuulira gy'avudde mukawagire bambi kaana kayina empisa ate kayimba bulungi sobola okugenda ku social handles n'oteekamu Ruth Kuganja n'omugoberera waaka we mulungi nnyo I'm very sure n'oluyimba lwalina naye afukamiranga mukulu we mazima shonga afukamiranga mukulu we kirabika kaze kali mu family mazima ate Sasha message yasemba ya Sasha Brighton message yasemba ya Sasha Brighton nti engeri gyatuwadde teopista aleme kulwisa teopista atuweeyo akalala aleme kwebakira nnyo mu luyimba lumu atuweeyo akalala naye nga bw'otuteekamuko ku ssente ovaako ki nga wali otwagala nnyo twagala era nimbagala ne bambi omukyalo oyo ebintu bibiri different sijja byogerera nnyo naye golaba oyo so akuteeka muwala mulala ssente nga oyo ng'ate waali just know she is comfortable waali tayagala shonga amuteekemu ssente olimba twenza nnyo shonga batulabira abe koza gayo Zimbabwe amina sebo ndi Zimbabwe naye n'omusana gwaka mungi omusana bagwako mungi bwe gutejiba mikisa ofuba kukola kale shonga kusumulula shonga ba onabade shonga sengana matovu musanga wali ku chego okukulu ngoye jini sengana matovu agamba kulindiridde ayina akasengeke wagenda okutwala oba oli mwana bwala oba oli wabulezi yagenda okutwala tugende ku Suna Beni Suna Beni lunaku lwa mukaaga enteekateeka yonna yonna tumaze okuba nga tugijjako gia tugenda gaba pikipiki tuyina reflector jackets 13 ez'abagenda okusooka ebisumuzo tugenda bisuula muli kasite newera essaawa anaakuma pikipiki bwoti buladi wange neevuuma nga gwogenda nayo tozikiza tugenda kuwa omukisa badijji abalamu gye mukubire ku bantu abangi manyi budijji bwe Kampala bumanyi okubira mu audience bw'abantu ku 126 jangu okubire ku mutwalo 1.5 ogw'abantu emitwalo 3 egy'abantu tuli ku makutamu we tugenda okubeera waya kale katulekeyo Suna Beni basaba ne banyabo nga keterekerero n'akamugumo kakyongerera ddala mu nsasa gendo ngeri ku lw'omukaaga baganda baffe abamu gye tukole Millers and General Store bavuddeyo ne bagamba nti katwongere ddala okubeera nga twongera amaanyi mu kintu kya Suna Beni olw'ensonga bano baganda bange tukolaganye bulungi nnyo bakiranti baffe ku Bukedde Family Mbuuti Kizala be basponsoringa akanyomero aka traffic update mu Washing Bay babuddeyo ne bagamba nti nedda tugenda kukoma bukomi ku sponsoringa pulogulamu yo gy'okola ku rediyo ne bagamba nti katuwongeremu n'amaanyi twongeremu amaanyi mu nteekateeka ye ey'okumakutano esobole okubeera ng'etambulira ddala bulungi nnyo omusajja ono Ssenyo nga mwolaba tantiiriridde bwatyo akiridde mukawaliggo mukitavu nakira n'avumbikawo omukolo n'agulwisayo nga bugira buti nasikayo nasitabulayo obutitimbe bw'ensimbi bubuno obutimbe bw'ensimbi bubo kalaseemu nagamba nti nno awo tuyiyeemu sobola okubeera nga tweyongerayo tweyanza